ayitibwa Kasule Abdu neddirangeye akabiro ku nguvu mbeera bweyogerere bayitayo mu bbuto akatundu bakayita Kasubi. Wangi sebo ndi bulungi sebo nsanyuse nnyo okubeerako naawe akaseera kano bwentyo abantu bafunira ddala abantu baganyuddwamu abantu bakowa stress kuba kati tubawo abantu abamalako stress ebyana ebijujulo ebyo babivaawa ebyana ate bisibuka wange ate biina awalala nze mbigaba abantu ne bagabana ku ebyo ne beeyagala Kasule yatukubye ekyekango ky'amaanyi kubanga yatuvuddeko mu mbeera eyabadde ey'ekyekango mawulire ago tegatukola bulungi okutwaliza awamu. Kasule abantu basooka mutegeerera ku pulogulaamu ye y'abanoonya bwe kiri. Kasule oyo mufuna otya? Kyala omulungi anaasobola ebizibu byange Rajat Sofia Nantonga agamba teri lugendo kutali ki lusozi. Kasule yantuukirira yankubira simu n'antuukirira bajja gye ndi n'aŋŋamba nti abuzaafuna obuzibu bungi kubanga abakyala tebasaasira mukyala nga bamuteekamu bamukama bamunyuunyuuta ate nga bamala omunyuunyuuta obusente bwe ate nga badduka. So mu mbeera bw'etyo ne kibeera nga kimumalako bambi emirembe ke kujja gye ndi okubeera nti mutuusaako omuntu omutuufu asobola omubeererawo asobola okutambula naye ng'akooye embeera eyo y'ekiyaaye abantu abamulaga Kampala nga bw'omanyi njogera ennaku ze bwegamba. Sifa kya bulungi bwa mukyala njagala omukyala ow'empisa okitegedde obulungi bw'omukazi ziba ki ziba mpisa. Ekutandika okukwatagana naye omuleeta ku TV n'afuna abantu bangi abamukubira abamu ne bamunyumirwa bye yali ayogera kubanga mu bye yali ayogera kumpi yalinga entertainment kubanga nga abayimbira obuyimba abatasobodde kugenda ku shows ezo ng'abawo obuyimba nga bubabeesabeesa nga bubamalako stress. Gyali omukazi asobola okugumira ebizibu nagambye kali Rajat Sofia Nantongo yagamba titali lugendo kutali nsozi tinja kuweekangako bebi kweganga obulamu butambula. So bwe yamala n'afuna omukyala ne bakwatagana omukyala ebintu ne bitambula bulungi n'agenda mu bazadde ne bamumuwa n'amuwoowa ne bakola omukolo gwali gw'amaanyi nnyo era bagukolera awo ku Nakasero Arcade yagukolera mu Arcade abasuubuzi bamuyamba abasuubuzi beekolamu omulimu ne bamukwasizaako kola ne gubeera gwa kitiibwa nnyo. Tibe watwalo gy'obijje ekinyiriza kiri mu ggwe mu mukwano guliira gwasooka ye gwankomyawo hani wange ng'oli musufu omanyi n'okuyimba mmanyi. Wasooka osisinkana Kasule kiki wamunyumirwako ennyo because musajja mulungi nnyo musajja wa mirembe abadde wa mirembe ng'ayogera bulungi ng'anyumya bulungi so nga muntu abeereka naye. Wejja kubanoonya yafuna basumbuyi yakugamba nti mutuuka gwafunye abasumbuyi abansumbuwa tebabulamu kubanga abantu abatuufu bajjira omwo n'abantu abalina ebigendererwa byabwe nabo bajjira omwo era kyamutwalira akaseera kangi kazibu nnyo okubeera nti afuna omuntu omutuufu olw'ensonga abantu abamu balina ebigendererwa byabwe nga bw'obimanyi. Omukyala gwe yafuna n'anoba waliwo embeera etaali ntuufu okubeera nti omukyala amuddukako kuba buli kimu yali ampa amawulire naye nga ekizibu kye yalina yalina ekizibu ky'ekirwadde ekyo era yakikoonangako naye nti bannaye ekirwadde si nsimbu bagamba nti si nsimbu naye kiringa ensimbu naye ng'agamba nti ebiseera ebimu kimulumba ne kimukuba kweganga kireeta entiisa nnyo ng'omuntu atamanyidde kubeera naye nga kimukanga. So ekirwadde ekyo kyagobanga abakyala nga balowooza nti ono tabeereka naye nga kibagoba era kimu ku kizibu kye yalina nga kimugobako nnyo abakyala.
ekyo kitone Katonda yakimpa. Takyogerako okwo n'omukyala naye nengezaako mutunuza mu nsonga naye ng'omukyala agamba nti omuntu oyo alina obuzibu obwo waliwo embeera gy'atuukamu ng'amutya n'agezaako okumuwooyawooya n'agezaako okubeera nti amukomyawo so embeera n'ekaluba bw'etyo. Osobola okamuyimbira? Nsobola okamuyimbira nga tuliko mu nnyumba oluusi tetulina music tetuneetegeka bulungi weekatyo nga muweereza ne kano atuuse gwe njagala atuuse nga muweereza ne kano tinkwewulira walashivashi nkwewulira oba webutyo oba omukwano nga bw'omanyi abaagalana nga oluusi tabeera open oba eri omwami we nga Kasule atandika okubuusabuusa nti aba omwana bw'aba si wange tumutwale ku DNA bamukebere azuule ekituufu naye oluvannyuma omukyala yabeera mulambulukufu eri Kasule namugamba omwana wuwo era kiseera kyatuuka omwana n'amuleetera n'amulaga okujaganya ne kubaawo kw'amaanyi nnyo n'asanyuka nnyo ebintu ne bitambula. Abakazi bosisinkana bakulaba batya era bakutwala batya? Sitala kusisinkana nalowoozaako bulowooza neŋŋamba nze kennyini ne neerowoozaamu neŋŋamba nteeka ofuna ku mukazi njagala owange kennyini. B'okwana babeera batya oba tebakulabawo? Bandabawo ogwasooka nasooka neŋŋamba nedda bambi nga buli mukazi ankyemberera mugamba nedda bambi jjajja yaŋŋaana abakazi bakola ki bookya naye nentuuka neŋŋamba nkuze oluyimba lugamba omuntu wakula bandanga beera akuze ekiseera kituuka ebyekiyaye n'enkoowa nze mbadde bw'omu okumala akabanga kati mpulira ŋŋonzi. Kasule abadde w'amaanyi nnyo kubanga kimpa essanyu nga nze omuntu eyasooka okumuleeta oba okumulaga abantu kubanga abadde w'amaanyi abadde muganzi nnyo nga n'okutambula buli wamu buli omu amuyita Kasule eyali tamanyikiddwa ate nga naye yeeyagalira mu mbeera gy'abadde ayitamu kubanga abadde takyali muntu wa bulijjo abadde w'amaanyi TV zimukyaza radio station zimukyaza ez'enjawulo social media nga yemboozi abadde musanyusa kubanga ye abadde alina ekitone ekisanyusa abantu mubeera mwogera awo kintu ne kimuvaamu awo oba n'abakubamu akayimba awo noga nti ono abijjeewa bw'atyo yembeera gy'abadde atambuliramu. Abagezaako okwegwanyiza mu kaseera kano obakola otyo oba era bakwogerako kibagamba ki? Badde segwaniza wadde n'omuwala noonya owange saizi eyange anjamu teri birala atali wa myaka myaka ana abakazi abakadde beesiba nnyo ku baana abato nga ffe. Ekirwadde era mbadde nkimanyi era lumu yayagala mutuuse ewa mama Fiina abeere ng'asobola omuyamba mu mbeera bwetyo naye embeera yali nzibu enkwatagana ne mama Fiina neetaba nnyangu era waafiiridde abadde tannafuna mukisa gumutuukako kubeera nti amunnyonnyola omujjanjaba ekirwadde ekyo kibadde kimutawaanya. Kaseera kabadde katambuliridemu okwo. Tubadde tuwuliziganya kubanga ebiseera ebisinga abadde updates nambulya buli kimu ekibadde kiyimiridde. Okujjako waliwo omukyala gwe mbadde nnemerangako eyo mu bino omulala mu Kalungi Plaza mu Nakivubo complex. Ate naye ne biba bitya ne babeera batya? Mbadde gembeera abeerako wentyo mukazi wange ndaagi wentyo ndagire. Gy'ozibeera wazimba oba opangisa oba obeera ne jjajjaawo? Mbeera ne jjajja wange naye jjajja ampa omuzigo gwe mbeeramu ng'omusajja. Tenyinza omugambako nti abadde musajja mulungi abadde musajja w'abantu mukwata mpola ate abadde musajja mukozi kubanga ye abadde yeewaayo era ne wootuuka mu kitundu gy'akolera oba ku kizimbe kyakoleramu Nakasero bakiyita Nakasero Arcade kiri awo nga mu Kisenyi awo nga mu Kafumbe Mukasa so bamwogerako birungi byere kubanga mukozi ye ayagala nnyo okulya ku ssente gye yeekoleredde abadde atera okugenda ng'enda empanvu
nga anoonya ssente nga atambuzaayo ebyamaguzi bye. Endabika ogyogeddeko otya ayina kubeera etya ey'omukazi oyo sayizi yo? Sayizi yange njagala kawala kato katonotono bwe katyo. Kabeera kakolera? Kabeera kankolera naye kyagala muddugavu nnyo. Njagala omuwala omweru obulungi. Kyesobola mwerabirako ekubeera nti kasule bingi ekyokulabirako abadde musanyusa mubeera naye nga munyumya navaamu akayimba nogamba ate kano okajje kuki ng'asinzidde ku ekyo kyayogera naye nga ayimba agegereganya ku bayimbi baffe bano bye baleeta ku nnyimba obuyimba obw'enjawulo oba oli awo n'akubako akakusaasira n'akubako ago kwegamba ye abadde ali awo abadde alina enjogera unique ng'abantu yesinga omwagaza njekaculo kati guya kugamba nti nzija kubanoonya kyesasooka okugira mu matu oba mu mutwe ng'ayogera bwati okusooka nali ndowooza nti oba kyayogera si kyali naye oluvannyuma nenkikakasa nti ddala era kyatwalira akaseera kangi okubeera nga mwetegereza kulaba nti omuntu gwe ngenda okukyaza mu programu asaanidde oba tasaanidde oba ali awo kubanga eyo nayo nsonga nkulu. Weeteeseteese otya? Neteeseteese bulungi. Omufaliso nina, blanketi nina, ebidomola nina, tesitanagula gegano masafuriya. Embaga tuziridde, banjudde, emikolo tugiridde, ate bakyajja. So kikugaana kujja noneekwata ng'okuba kanamba k'essimu yange oba ontuukirira namba eri 0759 114433. Mwebale. Omuntu katanaba kujja kusooka kunoonya mu beezi gy'oli ewuwo alina kusooka kweseetinga atya? Nga bw'omanyi nti omuntu okujja mu public oba okulabibwa ensi yonna neekutegeera kyandibadde kirungi n'ojja nga weeteeseteese bulungi naawe osobola okusikiriza abo bennyini be wandyagadde okubeera tebakwewangulira jangu nga ddala osaanidde. Bagamba atundayo lesa yakola ki so si kujja nga ate oli bwotyo oli kwegamba kati banaakulabawo batya nga ddala naawe wennyini teweetadde mu mbeera esaanidde mu mbeera entuufu